Abakristo okuva mu ssaza ekkulu ery'Embalala abeegattira mu kibiina kya Charismatic Renewal bakungaanidde ku kigo ky'e Kalaama mu munisipaali y'Embalala okwezza obujja n'okujaguza emyaka 52 bukyanga kisinde kya Charismatic kitandikibwawo mu Uganda. Why we have some of these conferences is to revise our catechism. Because about purgatory, there is a sin that can kill. Minisita Robinah Nabbanja yabadde omugenyi omukulu ng'akiikiridde Pulezidenti Yoweri Museveni. Misa eno yeetabiddwamu ne Ssaabakristo wa Uganda Gervais Ndyanabo. Pulezidenti Museveni akyalako mu kifo kino era n'abaako ebintu bye yeyama okukola. Nabbanja aliko ettu lyatisse Reverend Father Dr. John Bosco Bushobola akulira aba Charismatic Renewal Embalala okuva ewa Pulezidenti. Ampaire milioni 16. Ezo mulimu milioni 6, muno mulimu milioni 5, na muno mulimu milioni 5. Tena kusiima government abyekolire omwanya ogu ntusiima tutiine bugarukiro. Omubaka bw'atise Minisita Nabbanja, Pulezidenti asabye bannaddiini okwenyigira mu nteekateeka za gavumenti ez'okukulaakulanya abantu mu kifo ky'okwesiba kuli ow'emyoyo kyokka. The religious leaders should continue to mobilizing communities to be active participants in government programs geared towards eradicating poverty at household level. Bano abasabye okukuuma emirembe olwe banaatuuka ku nkulaakulana gye beetaaga. Peace and security of Ugandans and their property, economic and social transformation would be almost impossible. That is why security is fundamental to our success as a nation. Yes, abasumba b'essaza ekkulu erya Kampala Paul Simogerera asabye abafumbo okubeera ekyokulabirako eri abaana okulaba ng'ensi ebukalamu emirembe. Ensi yeetaaga ebyokulabirako ebirungi nga mmwe naddala abato okulaba abantu abakozi abasobola okunyweza n'okulabira obutonde bwa Katonda abaleeta enkulaakulana mu nsi abanyweza okukkiriza mu baana baabwe ne mu bazzukulu. Abyogeredde mu kitambiro kya mmisa ku lukiiko ya Our Lady of Fatima Queen of Peace e Kasana Luweero ng'akulembeddemu okusaba okw'okwebaza nga ssentebe w'abakyala b'enzikiriza ez'enjawulo mu Uganda Florence Nasanga Musoke aweza emyaka 25 mu bufumbo. Asibye abantu okwekwasa Katonda mu buli mbeera n'okunyweza okukkiriza. Tuleme kweraliikirira buli bbanga nga tumanyi nti Katonda yatuyamba mu byonna myaka 25 na kaakati tumwesige. Misa yeetabiddwamu n'omwami wa Kabaka ow'essaza lya Bulemeezi Kanga Ronald Mulondo akalaatidde abalemeezi okuweerera abaana. Kubanga ensi esomye yensi engunjufu yensi erina obukugu. Omujaguza Nasanga yeebazizza Katonda olw'olugendo abatuusizza. Atubedde tuyigiddemu ebintu bingi, tufunye baganda baffe ne bannyinaffe bangi abatutambuliddeko mu lugendo lwaffe luno. Ali Wasoni Masitula Navuga be bakusakidde gwino ku Lwabukedde TV.